Mpuliriza munnange, nzikiriza nkwanirizeeko nnyo era byansusso nkwanirize mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu kitabo kyaffe kino ekiggya ensi gye twafiirwa. Omulundi oguwedde era twabadde mu kitabo kyennyino kyennyini ng'omunyumya ali mu kutulombojjera ku ebyo ebyaliwo emyaka egiwerako emabega era nga tuwadde wansi w'omuti ogugamba okuzaala n'okukuza omwana, nga tubuulidde luli omwana baamuzaaliranga wa, baamuzaalanga batya, bitonotono ebyo ng'abitubuuliddeko era n'atugamba nti bw'abyefumiitiriza ku byaliwo luli ne byalaba kati ddala ensi ekyuse nnyo. Bwe twavudde ku ekyo yatuzizza mu kukuza omwana okuva mu kyogero n'ebirala nga bwe mwabiwulidde era nga bwe twakomedde ddala yabadde yeemulugunyiza bamaama okubanga ensonga z'okuyonsa baazivaako nga bawa ensonga ezitali zimu era ezimu ku zo twaziwulidde era nga bwe twafundikiridde yabadde alina ensonga gye yabadde ayanjudde. Mbasaba munzikirize obutatwala kiseera kiwanvu awo wennyini awo we mba nva mbongereyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu kitabo kino ensi gye twafiirwa. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Ng'oggyeko ekyamabeere okugwa ekitiisa abakyala ensangi zino ne kibaviirako okwesulubabba okuyonsa, waliwo ensonga endala gye bawa nga mu butuufu basaana okuddiramu, anti omulembe guno bamaama bangi bafuuka bataata b'abaana baabwe era nga tulaba bangi eyo nga be balina okunoonyeza amabujje ekyokulya n'ekyokwambala okukosa n'ebisale by'amasomero gano agaatufuukira olumbulege. Kati weesanga nga bambi mukazi wattu tasobola kuleebuukana ngadde eno badde eri ng'agomoka n'okunoonya ekigulira magala eddiba ate ng'eno bw'aweese n'omuto ku mugongo. Bangi kyebava basalawo okubalekera abakozi babagabirire bo banoonye ensimbi ezinaabasobozesa okutuukiriza obwetaavu bw'awaka obungi butyo. Naye weewaawo ogwo guli bwe gutyo tekitegeeza nti olwo nze mbejjeerezza oba nti ndekedde awo okukaabira ensi gye twafiirwa. Nedda. Ekituufu ensi ekyuse nnyo kuba okusinziira ku taata bye yannyumiza awamu n'ebyo bye nalabako n'agange, edda bamaama tebaakolanga mirimu gigendereddwamu kufuna nsimbi. Obwo bwabanga buvunaanyizibwa bw'abasajja era ng'abakyala bakola bwakulera baana, kulongoosa waka, kufumba mmere, mpozzi n'okuyooyoota ensuku. Mu maka ga kitaffe weewaawo oluusi yayinzanga okuwaayo maama akasente akamu okumala ebizibu bye ng'omukyala, naye yali tayagala maama kukwata ku ssente ezo bw'abeeko ekyetaago ky'awaka kyonna ky'atuukiriza. Era olumu nzijukira taata yavunaana maama olw'okugula omunnyo olw'okuba gwali guweddewo ate nga taata teyaliiwo. Mu bbanga lya myaka 7 lye nnali mmaze ku nsi nali sirabangako wadde okuwulira ssebo ng'ayombesa nnyabo, wabula ku luno namuwulira, weewaawo bo tebaasobola kumanya nga naliwo era nti nali mbawulidde, anti baali balowooza nti ffenna twali ku luzzi, mpozi nze nali nkyali mu kunoonya mpummumpu. Nga wayise emyaka nga 10 oluvannyuma lw'ekyo okutuukawo, taata namutegeeza nga bwe nali namuwulira ng'avunaana nnyaffe olw'okugula omunnyo, ne njagala mbuulire lwaki yali tayagala bagugule ate nga nze nali ndaba kiyamba ye. Yaŋŋamba bw'ati, mwana wange sikunenya okulowooza bw'otyo nti kiyamba nze, naye ate si kituufu. Omuntu buli lwe weetikkula obumu ku buvunaanyizibwa bwo n'obutikka atalina kuba nnyini bwo, n'ekitiibwa kyagenda nakyo. Omukyala bw'atandika okugula omunnyo awaka, bw'aba akunyumyako mu bakyala banne alagira ddala nti teweeyinza. Kirabika ng'ekitono naye kirina engeri gye kikulengezaamu ng'omusajja era ekyo osaanye okimanye.
Ne bw'obanga tolina nsimbi waakiri ozeewolanga, naye tokkirizanga mukyala gwe wawasa kugulira maka go bintu ng'ebyo. Era bw'omuleka ng'olowooza nti ayamba ggwe, bwe muyombamu lwategeeza ensi nga bulijjo bw'oteeyinza era nti ebyo byonna y'abigula. Kale olwo ekitiibwa kyo ng'omusajja ddala kiba ludda wa? Taata olunaku lwe yaŋŋamba ebintu ebyo ekituufu nabitegeera era ne ndayira nti nange bwe ntyo bwe ndikola. Wabula nga bwe bagamba nti bwe bukya si bwe buziba, bwe nnawasa natuuka ekiseera nga nze mbuuza munnange oba alinamu akasente tuguleyo ekibiriiti oba amafuta. Ensi ekyuse nnyo. Olw'obuvunaanyizibwa abasajja bwe baalina bwabaweesanga ekitiibwa ekijjudde okuva eri bakyala baabwe, era ng'omukyala tekimukwasa nsonyi okufukamira mu maaso ga bba ne bwe baabanga mu lujjudde lw'abantu. Naye ab'ensangi zino bw'olaba akufukaamiridde nga talina byakwagala kukunyagako, weesunako anti ku 10 obalako ba munyoto. Ekituufu omulembe guno n'abasajja abamu abasula obuvunaanyizibwa bwabwe era nabo banenyoolekamu, anti ng'oggyeko abo abeesuulirayo obwesuulizi obwa nnaggamba ku nsonga z'okulabirira abaana baabwe awamu ne bakyala baabwe, bambi abamu bizibu bya nsi bye bibaviirako okusuula obuvunaanyizibwa. Mu mazima tukkirize nti ensangi zino okufuna ekigulira magala eddiba osimba n'omutwe mu ttaka, ate nga kati awatali ssente mpaawo ky'oyinza kwetuusaako kuba n'emmere yafuuka yakugula. Kale ku lw'ensonga eyo abasajja bangi bamaliriza basudde obuvunaanyizibwa bwabwe, naddala obwo obugonjoolwa ensimbi, naye nga tebakikola lwa kwagala wabula ebizibu by'ensi. Kino nno kiviiriddeko abaana bangi okukula naye nga tebakuziddwa kuba abandibakuzizza ate badduka. Ng'oggyeko obugunjuzi omuzadde bwawe eri omwana we, ffe we twakulira nga buli muntu omukulu akulinako obuvunaanyizibwa n'ebbeetu okukugolola ng'okoze ensobi, era nga ne bwe kiba kyetaagisa kukukubamu buswanyu akikola nga tolina gy'onaamuwawaabira. Era awo we waggyibwa n'olugero olugamba nti nnaku z'abato n'ataazaala akuba. Wabula aba luno buli omu ali ku lulwe, okuvunaana obuvunaanya omwana wa muliraanaawo obanga amuttidde omuntu, era ekyo kisobola n'okubaviirako empalana etaliggwaawo. Naye nga ddala bwe kyandibadde? Ku mulembe guno n'abazadde batya okukangavvula abaana baabwe nga babayita ba gavumenti, era n'abamu ku beeyita abakungu obawulira nga balabula abazadde obutageza kukuba ku baana. Mwatamanyi kuvuma abayita balalu. Ekisinga nno okukwasa ennaku n'obusungu nti ate omuzadde gwe bagaana okukuba omwana gwe yeezaalira, ye bwe bamusanga mu kibuga ng'atundira ebintu watalina kubitundira oba ng'awagidde omuntu omulala ataliiwo, bamuddako ne bamukuba emiggo ng'abakuba emisota. Kati awo gwe weebuuliza, ku mwana n'omuzadde ani asaanira okukubibwa n'atasaanira ng'asobezza? Mbuuza bubuuza. Naye wadde amateeka oluusi gayinza okukukugira gwe ng'omuzadde okukuba ku mwana wo, naye osaanye okimanye nti oyo omwana bw'afuuka mawale, abo abaakola amateeka ago bennyini be bamukuggyako ne bamuggalira mu nkomyo n'abeera eyo ng'abalimira mu nnimiro zaabwe, era bo ne bagaggawala. Olwo kamuzaala n'oba nga wazaalira bwereere. Kyenva mbasaba mwekandagge mugaana okugondera agateekateeka ago. Lwaki tuba tetunyiiga? Wabula mpozzi ekitali kituufu kwe kubonereza n'oyita w'oteekeddwa okukoma. Omwana tomukuba ng'akuba ebijanjaalo, mubonereze kizadde, anti n'olugero lugamba nti magere ga nkoko tegatta baana baago. Mujjukire nti omwana bw'otamukaabya nga muto, bw'akula gwe gw'akaabya. Ebyo nno nze bye binviirako okukaabira ensi gye twafiirwa, anti lulinga buli kikyamu ky'okola okisasulira. Era nze we nakuliranga ekiziŋŋoonyo kitiibwa nnyo abaana kuba kye kyatubonerezanga. Ensangi zino gye kyabulira simanyi. Abaana abaazaalibwa ku mulembe gwange kansooke mbayozeeyoze era nange nnyongere okwesiimamu, kuba ffe waakiri twafuna ku mukisa okukuzibwa nga tulimu empeke, weewaawo ffe kirabika kitulemye okutuukiriza ku be tuzaala. Ekigambo kizira
kizira mu biseera byaffe kyatuyamba nnyo okuwona ebizibu ssaako n'okutusomesa ebintu nkuyanja, wabula ku mulembe guno kyadibizibwa olw'okwegeziwaza kwaffe. Ebintu ebimu sandyagadde kubyogerera wano kuba bikola nnyo amakulu nga bisigadde byakyama, wabula neesanga nga sirina kyakukikolera kuba bitulemye okutegeerera mu kyama tusobole okubituukiriza, anti biteekwa okutuukirizibwa oba twagala oba tetwagala. Bwe ntyo kwe kusalawo mbyogereko, abategeera banaabitegeeza abatabiwulidde. Abaatukuza waliwo ebintu bye baatugamba nti bizira, era ne wateekebwawo n'omutango ogusasulibwa oluvannyuma lw'okukola ekyo ekizira, wabula omutango ogwo gwabanga munene nnyo okusobola okukutiisa oleme kukola nsobi okugeza. Kizira okuwuuba omuliro, singa oguwuuba maama wo aba ajja kuzaala omusota. Mu nsonga eyo nno baali batutangira okuguwuuba oba okuzannya nagwo kubanga oyinza okweyokya, okwokya banno oba okwokya ennyumba. Olw'okuba omusota kitonde ekitiisa ennyo, tewaali mwana yali ayinza kuwalaza mpaka n'asigala ng'awuuba omuliro nga bamaze okumugamba ekyo, era bwe tutyo bwe twawona okugwa mu ntata y'okujja. Naye ffe ebyo tubidibizza. Kizira okwera oluggya mu ttuntu, kuba mu ttuntu ebizimuzimu biba byewejjeese mu bisiikirize by'emiti okweggama omusana, kale nga biyinza okukwambalira singa obitaataaganye. Kino kisobola okuba nga ddala kituufu, wabula waaliwo n'ensonga endala eziwerako. Okugeza, olw'okuba ebiseera by'ettuntu ebisinga omusana guba gwaka, emisota giba givuddeyo mu bituli byagyo okweyotera ku musana, kale nga gisobola okukubojja ng'oyera. Ensonga endala enkulu kyabanga kitutendeka okukola ebintu mu budde bwabyo obutuufu bwe bigasiza, kubanga tekikola makulu okwera oluggya ku ssaawa 8 ng'okuva ku makya lubadde luddugala. Kizira okutuula ku ssiga nga tosoose kuliwandako ddusu. Bw'okikola ng'oli mulenzi ozaala balenzi bokka, ate bw'oba omuwala era ozaala bawala bokka. Okwawukanako ne guno omulembe abantu abamu mwe bafumbira ku sigiri n'abandi ku masannyalaze, munnange ffe twafumbiranga ku byoto eby'amasiga ago agaawumbibwanga okuva mu budongo oba mu bbumba, ate abamu nga bakozesa amayinja amanene obulungi nga ge bassaawo ne gakola ensonda 3 okwonnonga kwe bafumbira nga kwe kuwummuzibwa entamu, ebyokufumba ne bigenda mu maaso. Weewaawo twabanga n'ebyoto ebisukka mu kimu, oluusi ate twafumbiranga ku kyoto kimu, kati ng'amasiga agakola ekyoto ekirala geeyambisibwa ng'ebituulibwako. Wabula bwe kiba ng'ekyoto kye gakola kyafumbiddwako mu ttuntu, obudde nga busobola okuwungeera nga gakyayokya, era nga bw'olituulako lisobolera ddala okukwokya. Eyo y'ensonga eyateesaawo akakwakkulizo k'okusooka okuliwandulako eddusu, kubanga mukimanye nti ekintu ekyokya nga tekiriimu mazzi, bwe kitonnyako amazzi kisaala. Kati nga bw'owandulako eddusu ku ssiga osobola okumanya nti teryokya oba lyokya n'otolituulako. Ensomesa ey'ekikugu eyo ffe abeyita abagezi twagiziikira mu nsi gye twafiirwa, naye tulabye. Kizira okwera ennyumba ekiro. Mu kino baali batutangira okwera ebintu eby'omuwendo ne tubisuula. Abaakola amataala gano agaakira ku masannyalaze mwakola omulimu, mwebale, kuba luli nffe munnange tweyambisanga buutadooba, obwo obutaala obwo obweyambisanga amafuta n'olutambi, oba mubujjukira? Kale nga bw'oyera ennyumba ekiro ng'omulisisa akatadooba ako oba tolaba bulungi. Wabula ekyo tekitegeeza nti oluvannyuma lw'okukola amataala ageeyambisa amasannyalaze era agaaka ennyo nti olw'okwera ennyumba ekiro tekikyazira. Tulina olugero olugamba nti ke gwakenga musana kaakiro tabulamu. Omwezi ne bwe gwaka gutya tegusobola kumulisa kwenkana butangaavu obubaawo emisana. Mu bufunze n'amataala ne bwe gaaka gatya tegasobola kugoba nzikiza yonna ekiyinza okukuviirako okusuula ebintu eby'omuwendo mu kasasiro nga tobyekkaanyizza bulungi singa oba oyeza ekiro. Ekirala,
era baabanga batutendeka okukola emirimu mu biseera byagyo ebituufu. Bw'ate bw'oba osazeewo n'okukola ekiro, olwo oba onoowummulako ddi? Kizira okukka ku luzzi mu ttuntu. Nazzikuno munnange amazzi gaggyibwanga mu migga yokka, wabula obukubo obwakkangayo ebiseera ebisinga nga buba buyita mu ttale eyo, ate ng'ettale limanyiddwa nti lye lisinga okubudamya ebyewalula. Kale baatugaananga okukkayo mu ttuntu batuwonye okubojjebwa emisota oba enswaswa n'ebirala ebyabanga byeyanise okwota akasana k'ettuntu. Kizira okutunga ekiro. Baali batutangira okwefumita empiso. Kizira okusimba akambe oba ejjambiya. Mu kino baali batuwonya okwesala kuba bw'osimba ejjambiya oba akambe oyinza okukayisaako ekigere oba engalo mu butanwa ne kakusala. Kizira okufuuwa mu kyoto abantu babiri omulundi gumu. Singa mukikola omulenzi amera amabeere ate omuwala n'amera ekirevu. Mu nsonga eno baali batutangira okwefuumuulira evvu mu maaso oba okweyokya. N'ensonga endala, olw'okuba mu kyoto ebiseera ebisinga tufuuwamu nga tusitamye, baali batwewaza okweringiza ebuziizi. Mukiwulidde? Gwe agamba nti tokitegedde, nze nkakasa nti ate gwe asinze okukitegeera. Era awo katuveewo. Kizira omuwala okulinnya omuti. Bw'akikola omuti gukala oba ebibala byagwo bigaana okuwooma. Omulembe gw'abawala okwambala empale ng'abasajja era guzze kakyo kano. Luli bannyinaffe baayambalanga sikaati, kale kyebaava babatangira okulinnya emiti kuba basobola okukunamira abali wansi. Ekyo nakyo nkikomezzaawo. Kizira okuyingiza enkumbi mu nnyumba ng'eriko ettaka. Kino kyali kitutendeka buyonjo. Okuyonja bye tukozesezza awamu n'okulongoosa emibiri gyaffe. Bwe kale olongoosa etya enkumbi ate ggwe n'ogaana okunaaba akalimiro? Kizira okukubira ettaka ly'enkumbi mu mulyango oba mu luggya. Bwe kikolebwa omuntu bw'alibuuka akutuka omugongo. Kino kyali kitusomesa okukuuma ebifo we tubeera nga biyonjo. Kizira omuntu okusenguka n'amazzi. Kino kyali kitulaga bwe tuyina okukola emikwano gye tuba tusengukidde, kuba omuntu bw'oba tolina mazzi g'akukozesa, ng'etteeka oba olina okubuuza awali oluzzi oba okugasaba ku muliraano gwo, olwo n'ofuna emikwano gy'osenze era n'abantu bayo ne bakutegeera. Naye ebyo kati ani abifaako nga n'abamujula kusenguka navvu? Kizira okufuuwa oluwa ekiro, kizira okwogerera emmanju, kizira okuteeka akambe mu kyoto nga kirimu omuliro, kizira okutuula ku kinu n'ebirala kafukunya. Era kankome ku ebyo. Naye engeri nnyingi ffe mwe baatubanguliranga era mwe baatugunjuliranga ezidibiziddwa ku guno omulembe. Wabula ndowooza tebunnaba kikeerezi nnyo. Tukyayinza okuddamu ne tusima omusingi. Tomanya mu myaka egirijja abali baabalamu era bazzukulu baffe balyeyagalira mu ggwanga lyabwe. Ampuliriza omulungi ennyo. Bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe okuzaala n'okukuza omwana. Bwe tukifundikidde bwe kityo bwe kifaananye. Okutuusa omulundi omulala lwe nadda n'ekitundu ekirala, wansi w'omutwe emmere. Bingi nno tukyabiraba, tukyali ku nnyanjula y'ekitabo. Bingi nnyo eby'ensonga tukyabiraba. Era nkusaba wenna akatebe tojjulula. Okutuusa lwe nnaakomawo omulundi ogunaddako, mbongereyo mu kitabo kyaffe kino ensi gye twafiirwa. Mubeere bulungi, mweraba.